Uganda leero tufunyeyo ababaka 5 mu 8. Jo twafuneyo kumande tufuneyo 7 9 toto kati tulina munake 2 tuneyo 10 kwegamba NRM erina amaanyi bano ba opposition parties nga DP nga NUP tubasasirde nnyo lwakuba temulina lugendo. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Ntwalo jange enkaaga. Kale atuka adasinzira nganti mwongere ennaku nnyo ennyumba y'enteekale seminti. Wowe nangu okuyo okubonaabona n'abapangisa Woolly Properties Management and Real Estate bano nga bakugu mu kusolooza amayumba gwakuyo okwegoba n'abapangisa batuukirire bakuyambe mu ngeri y'emu bano bakugu mu kugula n'okutunda amataka ate bw'oba oyagala kulaakulanya ttaka lyo kyangu nnyo eri aba Woolly Properties Management and Real Estate bakugoba ku ttaka lyo oba oyagala kyapa Woolly byonna babikolako gwabeetaaze basangibwa Kasubi opposite Light the World Nursery and Primary School oba bakubire ku simu zino wammanga noti 7 noti 4 7 noti 5 83 oba noti 773 78 33 49. I am Dr. Joyce Mori Kokatucho, have aspired for District Woman Member of Parliament for Moyo District. The process has been very effective. The process has been very efficient. I want first of all to thank the chairperson of the Electoral Commission, NRM, for putting in place the system that really identifies the really members who have registered with NRM. And to put in place kitebe kyaffe kya NRM nga nzize okunona empapula okugenda okukakasa nti bannabukoto East bansemba okujja okusobola okwesimbawo mbakiikirire mu Parliament ng'omubaka waabwe erinnya ndi omulongo babirye kityo Sarah. Maliriza emitendera gyonna ngiyiseemu ekyenjawulo omulundi guno NRM erabika eyongeddemu nnyo kubanga luli waliwo ebintu bingi bye baali tebatunuulira ndowooza nti omulundi guno naddala ku nsonga ng'ez'obuyigirize n'ebirala oba oliawo ekibiina kinaabeera ne petitions entonoko kubanga emitendera mingi okukakasa nti amannya ge ga matuufu okukakasa nti empapula UNEB yazikiriza ze entuufu n'ebigenderako nabwe kityo njagala kwebaza ab'ekibiina olw'omutindo gwe bongeddeko naye ate era n'obwangu bwe bakozesa luli twajjanga wano n'omala olunaku lulamba ne bitagwa n'enkya n'odda naye olwaleero tulabye ng'omuntu wakiri ajja mu ddakiika 3:45. Region, I've come to contest because the youth in Western region, as we can see that Uganda is growing at a very fast rate, and the biggest percentage in Uganda are the youth. These youth, as they are growing up, they come across different kinds of challenges. Some are able to find their way out, while others are unable. When you look at the region in the Western, the region, especially the youth in the Western region, these people, when they are growing up, the challenges that they face are very, very vital. And I've grown up with the youth. I have worked with most of them. I have lived with them. I've studied with them. And I've understood the challenges that the youth are facing in my region. One of it is unemployment. And I believe that the case of unemployment in the youth can be handed over by mindset change in the youth, I have picked interest to contest and aspire for the seat of Woman MP, Queen District. I have been a district councillor, and now I am a district councillor who has served for 15 years, right from 2011 to date. And basing on that experience, I have picked interest to serve my people in Queen in the seat of Woman MP. Atikira Nakasazine Muwanga ku lukiiko olukulu lwa district, nze vice chairperson wa Kiboga district. Nzize okunona nomination forms, exercising bisanze eri smart nnyo, they are well organized, so buli kimu kitambudde bulungi. Nesimbye ku kifo ky'omubaka omukyala mu Parliament, Woman MP Kiboga district,
nga nsaba bannakiboga tulwane nnyo okulaba nga tukyusa kiboga mu ngeri emu oba endala. Tulina ebisomozo bingi ekiboga, tulina kibattaka, tulina enguudo embi, tulina okulaba nga byonna tubitereeza ng'abakulembeze, naye okusookera ddala nga tufuna obumu. So nkutira nnyo bannakiboga okulonda abakulembeze ab'ensa okulaba nga tutereeza kiboga yaffe, kubanga twetaaga abakulembeze ab'ensa okulaba nga byonna ebitusomooza bivaawo. Then ku ky'enguudo just twetaaga omubaka n'ayogerera bajeti ya disitulikiti okulaba nga yeeyongerako, kubanga kye kimu ku kitusomooza okulaba nga enguudo ziba mbi. Ssente ze batuwa tezitumala okukola enguudo zino, so twetaaga omubaka agenda okwogera okulaba nga bajeti ya disitulikiti yeeyongera. Obwalo bune bakumanyisa bannabundubugyo nti nanze natulina sahani NRM Electoral Commission offices napikinga nomination forms. So nkusaba abantu babundubugyo mukale mutekane mugume chairman wanu atuliye kusabasaba kumukuki omuntebe omulundi owakabere nokwo tumalirire program yona eyayitigalere gumyene ndi banabundubugyo mbone kisani ambali kye nkurakurana district yatu nubu ya shininga buli kintu kyona ekyabalwage numa almost 65% kyakolebewe ngude siasemeye masi. Then there are so many others. I see about 6 of you. I'm very happy to be interacting with you. My names are Akumu Catherine Mavenjina. I'm the current member of parliament for older persons, Northern Uganda. I have been there for the last 4.5 years, and I'm very happy to be serving my older persons. I was in parliament before. I was in the 6th and 8th parliament. I was also a member of the Constituent Assembly, and so I kept losing and coming back. You know, in politics, you have to go according to the voices of the voters, and Uganda is a democratic country, and so usually the voters are the ones who give us the mandate. When they say you have done enough, you have to obey them. So I also lost elections twice, and I had to obey my voters because they are the ones who elect us. They are the ones who can say, okay, now you first rest. Tuyangu nnyo, so system bajanguyiza. Njagala kukubiriza bana buweekula nti bannange abawagizi bakulabiraawo kati omuliro gutandise. Bye nabasuubiza okulaba nga ntuukiriza emirimu gy'omubaka wa palamenti ena, okulaba nga tukola amateeka nga gabagasa, nga tulondoola enteekateeka za gavumenti, okubasakira ate n'okubakiikirira. Ngenda kulwana nnyo nga kulabiraawo nga bwe nabasuubiza okulaba nga tulwana okulaba enfuna y'omu maka ng'ekyukamu. Tuzze okutereeza NRM. Ebiseera ebisinga obuzibu tusanze mu NRM ky'abantu tebaseseetuka. Bw'abeera mu kifo akibeeramu emyaka 2, 3 teyeeyongerayo. Ne tusanga nga abavubuka abato tebafunye we balaga. Nze nsusiza mu myaka 5 naye nyinza mu NRM neyita senior youth. Tulinga abatakaddiwa. NRM ezaala efiisa ekaddiya naye abantu babadde tebaseseetuka. Kyekiseera ntuyamba abantu tubajjeyo baveeyo tufune ku bakulembeze abapya. Ntwire ndi memba wa SEC kumara emyaka 10 kuye 2015 kandi injizere nti kugira ngo ahabwa division of responsibility ekya SEC ntakigarukaho ngendo mu kya parliament. So erizoba niza kupikinga nomination forms na speaking successfully na zihayoje taronshonga indurede kuba nominated kandi akaruraka nikatererwa ihanga lyona. Abarema abari aha district omukachiko abarema 5 na 2 councillors fraga bearers nibo bakutera karuraka. Owaguru, owa Mitoma, owa Western, owa Eastern ihanga lyona na antera wakaruraka. Chairperson wa NRM ahagombora omwihanga lyona nakuba nantera karuraka. So abantu banje nimbasaba hagizi kwara opening batko campaigns immediate tweza kwehandikisa niza kutambura omusabu regions ankore buli mwaka ogw'ebyensimbi mu ggwanga lino Uganda wabawo ebisibwe birina okukolebwa. Kakati ne bannamubende yensonga lwaki mbasaba nti basinzire ku ebyo byenkyakozeeko bagambe nti opogrania nera twagala n'emyaka 5 egijja
yaba asigala ng'atuweereza. Waliwo ebintu bye tusobola okukola n'ogamba kino nkikoze nkimaze, naye ensi eri dynamic, kino ekizibu kivaawo enkya wajja kirala. Ate ne bw'otayogera ku ekyo, ensi ezikulaakulana buli kaseera wabaawo achievement, ate achievement oba ekintu kye muba mufunye ng'ekyo kyennyini kye kisobola okuvaamu ekizibu. Central Region oba Buganda mu paalamenti eno ey'12 ng'omubaka waabwe. Ebiseera bingi ekifo kyaffe kino ekyabavubuka kibadde tekiweereddwa maanyi olw'abantu abanafu abatasobola na kuyimusa ddoboozi ly'abavubuka babadde bakironderwamu. Era munnange neesowoddeyo ku mulundi guno ekifo ekyo tukiwa amaanyi tusobole okukolera abavubuka, tuyimuse eddoboozi ly'abavubuka, twogerere abavubuka ate era tubasakire mu paalamenti yaffe eno ng'abavubuka ba NRM. Mbasaba buwagizi, nze neesowoddeyo naye nze kasi jasobola kikola. Kyenva mbasaba mungateeka amaanyi ng'abavubuka munzikiririzeemu, mumpe obukulembeze okubaweereza ng'omubaka wammwe w'abavubuka mu Buganda oba Central Region atagenda kwetitirira wabula agenda oyimusa eddoboozi lyaffe n'okutusakira mu NRM yaffe eno gye tuwagidde ebbanga. Ntwala okutegeeza abantu bange abali mu kiketezo kyange ky'Emayuge District Local Government yona okutwaliza alala nti olunaku olwaleero mmaze okuboneka nga ntoolayo foomu ed'okuboneka nga neewandiisa ku bantu abali kujja okwetaba mu kwesimbawo okugemera bendera yaife NRM yaife bendera mu district yaife y'Emayuge. Ntwala okunga abantu baife abalungi timweyongera okuba nga tukuuma emiraala NRM ekaaliwo. Oweekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni ogwakiife tuyida mu bintu bino tuli kujja kuba nga tuimplementinga n'okwongera okugazya n'okutuusa empeereza ey'abantu baife ku mulanga gwa NRM manifesto nga tugiimplement. Focus yange egenda kubeera ku okuteekawo enkola ey'okutraininga abantu baffe oba mu luzungu kye tuyita skill based trainings n'entrepreneur support, okulaba nti abantu bange bafuna engeri okutandikawo emirimu n'okukola wealth. Gavumenti ekoze ebintu bingi, enguudo, amasomero n'ebirala, naye omuntu bw'abanga talina kintu kyonna kyakola ezo services gavumenti zeewa ate kiba kitegeeza nti eba erina burden ey'okulaba nti